Commander 001 Engineer Kaweesa azirise oluvannyuma lw'okumukuba akalulu, naye kigambibwa okuba nti nno wabaddeyo okubbira kwa maanyi era nti oluvannyuma bwempulidde tetumanyi bwe bunaakerera ku makya nti ate bigenza okumalira okuggwa nga balaga nti yawangudde, naye nga nti layini ye aba Nuupu babadde bagikubisamu emirundi n'emirundi era nga boogenda okulaba obutambi obw'enjawulo. Wabula Commander ono abadde entuuyo azisaza bibatu nga yenna tatereera, bamugumya Commander guma tuli naawe, naye nga teri bantu abo bonna bamujubisa babadde baalidde akasente ke, baalidde embizzi ye, anti gye bibeere ewala giwe kubanga abadde nga akalumbu akanoonya nju ku nju. Kakati Commander akoze obubadi bungi nnyo nti Commander ono gwe mulaba atuuse n'okubeera nga azirika, naye nga kigambibwa okuba nti oba chairman yabaddeko. By the way, abayibuuza nti lwaki ate afudde ku bwemuppi n'agenda kuba chairman, mbu yabaddeko. Chairman w'ekatoka yadduse eno layini y'abantu, chairman asigadde omu, layini giyo people power, amaanyi g'abantu, layini ziweta ziduukeri, layini ziweta mwebale, layini zizo, layini zizo zaidi ya tita na duka, zaidi ya tita, layini hiyo omujurizi tumulina omujurizi kakati musajja wattu obwedda awulira teri nnyo lwokaano mabega abantu tebakola ki, kubanga era owulira kati ng'akirabira ddala ekyebikira akirina nti bamukubye akalulu, kati bwe batyo nga bamugumya nga yenna akankana bukankanyi bw'ati oba taata waani era tumaze okukalya akalulu ko tukalidde bannange, ono yewaffe ono kafiirera kwe twaleese ono ekyamaani waffe ow'ekyalo ddala atagenda kuvaako kalala bulungi kati Commander ono ngera bwe mputegeezezza nti ya chairman abaddeko, si nti yagenze bugenzi kuba chairman ng'amaze okulemerera obwemuppi, naye ye chairman abaddeko kati nti abadde addako buzzi, naye tebimutambulidde bulungi newankubadde results entuufu zirabika zeetaaga kutegeera ku revisinga nkya okusinziira ku bivaayo sayidi zeeyo. Abanuupu bangambye bagenda kakasa nti siwangula nsobola obutatuukiza kirooto kyange 231 naye Mukama Katonda ono ali nange ekirooto kya Commander kikyastandinga 231 nzija NRM PLU Commander mu kifo ky'obwa Member of Parliament ekisembayo singa munno w'okukyala n'akuwangula onokkiriza kawungeezi kolwaleero wabinza okujja nga munno akuwangudde onokkiriza ebivuddemu kalulu. Amazima gali nti singa kijja ekyamazima nga mu butuufu sandiyagala nakiisa mu kamwa kange, naye nga bw'obimanyi nti politics ebyobukulembeze bwe bitu biba political kali yange genda kubeeko miwano kyo nkubuulira mazima nkulembedde ekyalo kino okuva mu 2018 mbaddewo mu mbeera zonna mu bulungi mu buli mbeera yonna mbaddewo. Singa kijja
ne bampangula ne bankuba akalulu leero genda kubankomyawo siriddamu sisobola kuyimirira kutuukiriza kirooto kyange ng'ekyalo kyenkulemberedde ebbanga nga bampangudde era sijja kuwakanya muntu yenna Komanda 001 tukitwale nti singa owangulwa olwaleero toliddamu kwesimba mu byabufuzi siriddamu kwesimbawo ndirimanya nti ebyange mu kwesimbawo bikomyawo siriddamu simba sirina ngeri gye neewozaako ekyalo kyenkulembedde emyaka egiwerera ddala kuva mu 2018 paka nakati okubeera ekyalo kimu bulijjo nnoonya akalulu ku kifo ky'obwa member of parliament Nasala municipality erimu ebyalo 130 nga ntambula muntu ku muntu ebyalo 130 sibikulemberangako ebyalo ebirala ebyalo 129 sibikulemberangako mbadde mu kyalo kimu Katooke B singa mu Katooke B bampangula sigenda obulamu bwange bwonna kuddamu kwesimbawo nja sigala mirimu gyange egy'amasannyalaze nga inginiya ekitegeeza ekirooto kyo kizaalibwa leero oba kifa leero kifa leero ekirooto kya komanda inginiya Stephen Kaweesa ekya parliament singa tuwangula yes singa mba oba kizaalibwa leero kizaalibwa leero era leero muganda wange wawulirira nti komanda azemu n'alondebwa nga ssentebe ekirooto kye kigenda kutuukira ekya 231 kiba kizaaliddwa era naawe gwe ali eyo abadde okibuusabuusa mbu simanyi nze nagwa nasaanawo nva ntya ku bwemupi nzire ku bwa ssentebe nze saaba ku bwemupi kudda ku bwa ssentebe ndi ssentebe w'ekyalo kuva 2018 ndi mu kunyweza bukulembeze bwange so nzikiriza nti olunaku olwaleero singa bampangula ebyange by'obukulembeze biba bikomewa. Okay, kakati abadde wakuwujja era nga bw'omulabaawo nga tateredde kigambibwa okuba nti bwe bamaze omukuba akalulu abantu bagamba yeezirisiza bwezirisa ne bamugjawo we batyo era mbu nga bagezaako kubeera nga bamusalira ensawo nga bamulangirira nti yawangudde naye akatambi kali kenso ky'okuzannyira nga obujulizi babulina abantu nga layini ye ntono nnyo baga nti n'abantu be babadde bamala okubala nga badde mabega baddemu bababale naye nga abanuupu babadde bangi nnyo kale nti abadde amwesi tabadde wa nuupu by the way abadde independent gwabadde avuganya naye era okusinziira ku katambi akamu wano kenneno omukyalo omu abadde annyonnyola ensonga eno bulungi nnyo ku kiki ekibaddewo kwoyo abadde amwesimbyewo ng'egye bagenda bagezaako kubba akalulu Kebbi tuzze okulonda chairman w'ekyalo ne tulonda omwami Usaama n'afuna abantu bangi nnyo bakomye ekkubo gye likoma Kaweesa n'alaba nga bamusinze n'ababe bavudde mu maaso ne badda emabega ku layini be bamaze okubala kati bwe bazze emabega nabo ne bababala era ne batawera ba Usaama kaakati awa Usaama ne batandika okucelebratinga Kaweesa n'azirika nga naye kennyini akitegedde nti tayiseemu Usaama badde ku kibiina ki Usaama independent kati okulangirira ne kujja ne kukyusa ebintu nti Kaweesa asinze ng'ate Usaama yasinze Sano Kaweesa ali side ki Kaweesa wa NRM era azirise yeezirisizza ebitali bituufu ne bamugjawo amanya go mama bw'atyo munnange inginiya Kaweesa amaze okukitegeera n'azirikamu kaawe kooti n'agijjamu akoze akamusajja waffe oli eyaziikira ku kitebe kya Nuupu bamuyita ani oyo yagamba mumpujji bannange mwerabidde yali agala kaadi y'obwa MP Kawempe North naye ne batagimuwa mwerabidde omusajja oyo kakati inginiya Kaweesa bw'atyo bw'alabise nga bamusitula abantu beekazanga bwe bawangudde kati ye bw'atyo ne bamugjawo naye si ye yekka abadde ku bunkenke waliwo ne gwendabya akatambi akalala ng'oggyeko bali ababadde bali bokka nga tebaliiko babasimbako naye waliwo omusajja mukulu abadde akutte sappule naye ng'asaba essaawa eyo essaala z'asaba tetumanyi oba Mukama Katonda abadde azaanukula kuba layini ebadde empanvuko eyiye kuba bwe ntunuulidde akatambi ebadde empanvuko okutwaliza awamu nga bw'olabaawo naye tetumanyi oba awangudde kubanga naye alabise nga